Berawa alien skin zino zonna zizza ku press conference. Anko ogamba ota Eva Boss omusajja asinga okukola baana mu Kampala wanene. Oli bulungi? Ndi bulungi. Nga mwenda oliwa. Nga mwenda? Tujja soka tuchukube ku Freedom City, tuchukube ne wala shezira eziliyo zonna zantu. Tujja zikuba. Nengo zo ku Freedom City. Freedom City. Kozi waliyo ki? So, Embeera bwetyo bweri wa alien skin. Wa alien skin we wano. Bola abavaayo. Owaayo obadde owakana nga nkugamba Embeera ogirabye? So Soko bantu obanyonyole abaana ba ghetto ensonga zino yaddala oba tuli mu kawaani kyogamba si byaddala nsose kubiraba ku gundi ku social media enze kasita kibanda yangambye nti byaddala nga yi nze ani atakuwerekera ebyaddala so nensalawo muwerekera kyali wange oli alien skin kyali wange abaana ba ghetto abasinga abali wano nga ate era bali mabega waize leero tulina ekyenjawulo ekigenda okugenda maaso naye before okutandika tusoke tukasemu kama Katonda mu kigenda maaso ngenda kusaba omu ku ffe eyeewulira oba nsabe Kyampujjuuko oba Julius atudinge mu ssaala Kapaafu Julius unasaba Kapaafu saba President w'emigoteko Ayi Katonda gwali waggulu ennyo tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde tukwebaza okutuwa President wa ghetto omupya alien skin era abeera mu masekati gaffe buli kimu kitambule bulungi ganya ekisa kye ekyenjawulo kifuga olunaku olwaleero era nga bw'omufudde ow'enjawulo mwongere ekisa ekyo ekyenjawulo nti anaayakayaka n'atambula amawanga gonna mu linnya ery'amanyi Yesu Kristo nga tusabye amiina. Twebaza nnyo omukulu Kapaafu odinga mu ssaala eno naye munzikirize TV nnyingi babuloga muli bangi bali mwe bannyo okwagala muyimbi alien skin mu bbanga ettono ennyo olunaku olwaleero tulina ekyenjawulo ekigenda okubanga kyaniveiringibwa naye before okwaniveiringa pano kesomera okweyanjula male ate mba Alpha Times naye atwongereyo mu kiddako kansoke ne side eno tusanyusa okubalaba mwenna abazze ku press conference eno amanya bakyakeza nga ndi mu Fangon Forest zako kuona mawulire Yaman, we Kyampugudo nenga ne side munzikirize kati ebigambo bya mu Sudan nganze mpe mugana nga Alpha Times atwongereyo mu ka session kanakaddako naye atwongereyo ebigambo ebiddako Alpha tweyanziza basabo ne banyabo bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala kujja olunaku olwaleero ebigambo alien skin byagenda okwogera mwe mugenda obituusa ensi esobola obitegeera abadde musajja wabyewuunye bukyanga ajja mu industry bukyanga tumutegeera tubala emyezi nga 8 ku 7 active naye agenda bayongera otutegeeza ekisingako awo tomanya alien yakoze ebyewuunyisa bingi mukulu abamawulire bayingiriramu awo alien yakoze ebyewuunyisa bingi bukyanga ajja mwenna mukkiriziganya nange abadde buli mwezi ennyimba ezitakka wansi wa 3 ku 4 zabadde afulumya tetumanyi nnyimba mmeka zaalina buli lwembeera naye gennyini nsiiba mu challenge nga mbuuza naye kati tulinawo mmeka tubanga abaakabala ne tubaako lwe tujjukira n'olulala ne bibulira awo bati olunaku olwaleero era luzze record weeri bibadde ng'olugambo si kusaaga olwaleero alien skin yagenda okwongera okukakasa ensi ku ki ekigenda obeerawo olwokutaano luno ku Freedom City 1,200 VIP
Tukana soka tufuna okwogera okuva wa Alien Skin bwe tunaamala tujja kufunayokko ebibuuzo okuva eri mmwe ebitonotono awo nno tujja laba ne bwe tunaafuna ku zi 1-on-1 kubeera nga bwe tutegedde nti concert yaffe ng'era abasinga obungi bwe tugira nti eri ku short notice ayina appointments endala concert ekyali bwannamunigina ayina abasponsa baalina meetinga n'ebirala byonna birina kuggwa lunaku lwaleero tulina ennaku nga 3 ze tubala enzijuvu okutuuka ku Freedom City sebo Alien bannamawulire bano baagala situusa bigambo eri nsi kale mbalamusizaako mwenna kyemulina okumanya balaba muli bangi balaba nesobola bakola ki sobola balengera bamuli baki muli bangi nnyo naye nga leero just ngenda kubikulako ku kisenge kyange ekyokubiri ekyentegeera mwana wali just njo tukyali kuleeyo eri ekola ki esookerwako naye nga n'ebibuuzo byaliro njabibeere nga bya makiwamu ekitegeera abana baagadde okubuuzaayo kubanga ebibuuzo kimanyi baabibuuza dda nebiggwayo ekitegeera just lwaki tukuŋŋaanye wano eno kwongerako kukatirizaako sitampu oba ekinkumu ekisembayo nti kavudde dda ku nnyanjula ekitegeera tulina ennaku ndowooza ziringa 4 ekyo kiyinza okuba tekibaddengawo oko yadde ekitegeera naye kati eyo ne likodi nazo twongere ozikola ki ozikekejjula nga bwe tubadde tuziraba erendi zibaddewo emabega kubanga bwe tuba tuli mu bbanga nga lya tubale periodi ya mwaka gumu boy kyekyo kyenyini kubafuukira ki kyenyini kye baawalula balikaaba balisinda bajja kusiita obugere naye nga yamaani ekitegeera jasi ngenda kwebaza nnyo bakyali bange abankwatizaako ne ttiimu yange awamu mwana ekitegeera n'amaanyi g'abantu boy kubanga waliwo akagero kali akagamba nti osookola omuntu akantu n'owunzika ng'olitumbuddeyo buki ng'olitumbuddeyo butumbuzi boy osegeera kyekyo twabagamba baniga mutugenda bakubisa wano eno tebakategeera osegeera ate ng'emabegako wali naki nabagamba nti buli muyimbi tayimu eno ajja tutuuka ng'aliko before Alien ffe twali twatunyulayo dda era nentuuka neŋŋamba baanaye omuyimbi ayimbe mwana akole konsati nga tetunaba kutandika kola ki oyimba ensonga ki olaba enkwakyo festival eriko loading nga twagamba nti bonna bamala okuyimba tulabe nga waliwo space awo nga tulina gwe twagala kuyingirira okuba kati jasi nabaawo ekiyingira awo ne tugamba waayo lwaki tusooka ne twekoonako wane tumale tukole ki tumale tweyongereyo ekitegeera kati yongera okukatiza nti ennaku z'omwezi nga 9 boy tuli ku Freedom City ezo kyenyinza obbagamba ekitegeera era nga bonna just abasupportinga Family Forest n'abagaliza afaani bakyali baffe teri agenda kutugambayo boy okitegedde boy katonda sifala okitegedde era waliwo ababeerawo nga ndaba alinga abaagala okyalenjinga obutonzi lwaki Alien mwana nange nkoze kuba olaba waliwo omusajja omu yagamba nti ensala nnyo omuntu akoze wabula si omuntu ayagala okunnyonnyola ennyo kyakoze kyokoze tokinnyonnyolera naye waliwo abajja okuva bagamba boy nze nkweyimiridde okoze ki okoze kati mu nsonga eyo mwana kati twaliwo support jasika ennaku ziringa nnyo naye kagenda kubeera fire boy nsinze bagamba tewali planning yonna jasika kyona okumanya nti endongoyo weeri sesute weeri eteekateeka weeri ate nga Alien Skin Family Forest ye leadinze waggulu kusegeera okujjako ne tukwasibwako ne bakyali baffe bapromoto naye tuna bakyali baffe abasinga obitegeera naye nga kyolina okumanya nti ffe tukikola ki ffe tukyeyimiriddemu mwana otegeera era kati kyona manya tiketi zo fiiti nnyo zigenda tandika okutundibwa enteekateeka eri ya speed nnyo byadde nga byakusaaga neŋŋamba bano abaana balimba abaana bano tubasobola kwajja kisooka ntukola ki netubalekeramu okitegeera kati kiyinza okuba nga sigenda kulandaga nnyo enyinza okuba nkoze ki bye basinga okwagala okumanya nyo bambi funziza wamu nembiteekawo wamu kiri yaffe nabanaye kati ndowooza biwedde kale tweyanziza